certificate yange ya covid yambulako nengenda mbatambalo baga nti banayi mwankubira wana empiso hakanaka nikambulako nembagwamu kuva ku gate nali mpakinga bwendi musumba mukama yebazibwe sebo musumba mukama yeba nengwa mu banani musumba mukama yebazibwe sebo bantu alabwe batyo eri munda bali mu misa naye tuulira wano kwolu nayagala okwambala kola mbulako katono okubafaza tuulirako wano nalabirirwa nnyo bantu bamagezi kyotolabanga naye amagezi gange gajjiraawo nti kati tunuulira ekintu kino kyonna kano ke kasinga okuba katono ku birala byonna ebiri mu ggwanga nga bya bulamu nga biri wansi wa kereziya kyova olaba gwe bw'oba oleekaana n'enjiri ye ya kurusedi mu lunya bo tebajja mumanyiyo kurusedi y'obukatuliki yonna gye mwali gwe ku myaka gyo wali olireko abakatuliki nga bakola kurusedi mujje mukole ki Maria abayita mwena they don't tebakyetaaga na kukyetaaga power yaabwe eri mu birala balina amaanyi agali silent mmwe mulowooza muli bamanyi kuba muleekaana nnyo kuva ku majjo omulokola akutandika kumaca mu kurusede n'otuukawo ng'oloze nekisawo ekijjudde ng'alimu ye mukyala we n'abaana be naye nga kerere ebyo si bye bikola olwo si lwe lulumi ensi lwetege nkubuulira Mukama yeebazibwe bassebo ne bannyabo mbalamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Eno ye program Church Before Church n'omuweerezaawo John the Preacher. Bassebo ne bannyabo nsaba okwebaza Katonda ku lwa mikwano gyaffe bannaddiini abakoze omulimu ogw'amaanyi okuzimba eggwanga lino nga mukola ebintu eby'amaanyi mu ggwanga lino mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Neebaza nnyo muganda wange omusumba lw'omushana Isaac olw'omulimu ogwo gw'okola okuzuukusa ekkanisa naye okukola ebintu ebinene. Naye njagala tubeeko ekyawandiikibwa kye tugabana mu kitabo kya Luka essuula ye-12 olunyiriri olwe-15 kubanga okusinziira ku bubaka bwa muganda wange Isaac bwe yabadde awo abantu nalabye mikwano gyange abakatuliki nga bagamba nti kiwedde kubanga okusinziira n'omusumba bw'ayogedde sisobola kufuluma ekereziya bassebo ne bannyabo ekereziya ekoze bulungi nnyo era tugisiima kubanga ekoze ebintu ekituufu kiri nti ebikwatikako eby'amaanyi naye ekyo ate tekikuwa garanti ku bulamu obulala obuddako. Ekyo tekikuwa garanti ku bulamu buddako. N'olwekyo njagala kusinziira awo nkusomera ekyawandiikibwa kino. Luka essuula 12 n'olunyiri olwe-15 Bayibuli egamba Yesu Mukama waffe yali ayogera ebigambo bino n'abagamba nti mutunule mwekuumenga okwegomba kwonna kubanga obulamu bw'omuntu si by'ebintu ebingi by'aba nabyo. Yesu Kristo wano bw'ayogera ku bulamu ayogera ku bulamu obutaggwaawo obw'omwoyo. Bino byonna bye tukuŋŋaanyiza birungi naye bitugasa akaseera kano ak'omubiri nga tuli balamu. Naye waliwo kye bayita obulamu bassebo ne bannyabo baba boogera ku bulamu obutali buno bwa mubiri, boogera ku bulamu buli obutaggwaawo obugenda okuddawo nga tuvudde mu bulamu buno. Mujjukire nti omuntu akolebwa obulamu bwa mirundi ebiri, akolebwa obulamu buno obw'omubiri n'akolebwa n'obulamu obw'omwoyo. Kati mu bulamu buno obw'omubiri kirungi nnyo tukole, kirungi nnyo tube n'ebintu kubanga n'Abaganda bagamba obireka n'otabyegomba, ekyo kikulu nnyo era nange nkubiriza buli muntu yenna kola. Naye njagala kwogera naawe ayinza okugamba nti olw'okuba tulina amasomero, tulina amalwaliro, tulina amabanka, ekyo kimala. Nedda, ekyo tekimala. Olunaku lumu abasajja abayigiriza ba Yesu bagenda ne babuulira enjiri ne bakola ebintu eby'amaanyi ne bakomawo nga bagamba nti Mukama waffe tutuuseeyo ebintu ne bibaawo. Mukama waffe abagamba temusanyuka lw'ebyo bye mulabye naye musanyuke kubanga amannya gammwe gali mu kitabo eky'obulamu. Ndi wano okugamba omuntu gwampuliriza
n'awandaba. Kituufu Katonda akuwadde omukisa n'ozimba ennyumba. Kituufu Katonda akuwadde omukisa n'ogula emmotoka. Kituufu Katonda akuwadde omukisa n'ozaala abaana b'obulenzi n'ab'obuwala. Ebyo byonna bwe tubiteeka ku minzaani sayidi emu, Katonda n'ateeka sayidi endala kye bayita obulamu obutaggwaawo, ebyo bibanga kasasiro. N'olwekyo baana ba Katonda, omusingi gwaffe omunene nga tuzimba ku musingi gwe bayita Kristo Yesu, Bayibuli etulabula n'egamba twegendereze bye tuzimbako. Bwe tuzimbako ebisasiro ne tuzimbako ebintu ebirala ebijja, ebisubisubi bigenda kujja, emiti gijja kujja. Ne Bayibuli etuweera amagezi tuzimbeko, nga tuzimbako feeza ne zaabu, ebintu ebitagenda kujja, ebintu ebigenda okuyitawo. Mukama waffe yeebazibwe. N'olwekyo njagala kwogera naawe muganda wange ampuliriza nti by'oyina byonna birungi, Katonda abikuwadde, naye ate ebyo byonna by'oyina bigenda kusigala wano. Naye kyetugenda ekigenda okugenda eri gwe mwoyo gwo. Omwoyo gwo nagwo guteeketeeke, ng'oteekateeka byonna, ng'okola byonna kirungi, neeteekateeka n'omwoyo gwo. Ng'omubulizi w'enjiri ndi wano okugamba nti teekateeka omwoyo gwo. Bw'otatuula n'ogamba nti kasa tulina eddwaliro, kasa tulina amasomero, kasa twetaaga Yesu, Yesu omwetaaga okubeera omulokozi w'obulamu bwo. Pawulo omutume yatunuulira byonna n'agamba nti byonna nabiraba ng'obutaliimu ku lwa Kristo. Ekyo kikulu nnyo okukirowoozaako. Ekyokubiri, njagala kuzzaamu amaanyi ababulizi b'enjiri. Njagala kuzzaamu amaanyi ababulizi b'enjiri, kubanga okusina ku vidiyo eno owooluganda agambye nti bwe tuleekaana ensi eyinza obutakiraba ng'ekyamagezi. Kituufu, kubanga Abakatuliki tebakola crusades, tebabuulira njiri kubanga tekyabaweebwa. Enjiri yaweebwa bayigirizwa ba Mukama waffe Yesu. Enjiri yaweebwa bayigirizwa ba Mukama waffe Yesu, be babuulira enjiri. Abasajja ba Pawulo, abasajja ba Peetero, abasajja abavuunika ensi, Bayibuli beeyogerako mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume nti abavuunika ensi ne wano bazze tebaayina bingi, naye baayina omwoyo omutukuvu, baayina Katonda mu bulamu bwabwe. Bayibuli esomesa n'egamba nti ne babatunuulira ne bagamba nti bano tebaayigirizibwa nnyo, naye ne bagamba nti naye ne bategeera nga baali ne Yesu. N'olwekyo nzizaamu amaanyi ababulizi b'enjiri, kye mukola ekyo si kuleekaana, nedda. Kye mukola ekyo mukola kuyitibwa Katonda kwe yateeka ku bulamu bwammwe, era nga kye kigenda okubabuuzibwa. Kubanga mu ggulu tebagenda kukubuuza olese ku nsi ebyenkana ki, nedda. Naye bagenda kukubuuza mu ggulu emyoyo emeka egizze ku lw'obulamu bwo. N'olwekyo nkuzaamu amaanyi omubulizi w'enjiri, bw'oba osobola, bw'ova ku kkanisa ne leero, yimirira ku luguudo okwoleekaane, oyite abantu mu bwakabaka mu linnya lya Mukama waffe Yesu, kubanga ekyo kye kyatuweebwa era kye kyatutumibwa. Yesu agamba mugende mu nsi yonna mubuulire enjiri eri amawanga gonna n'eri ebitonde byonna. Nkusumuludde, genda, era nkusabidde omwoyo wa Mukama akukulembere onunule bangi nga bwe kisoboka mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Okuleekaana kwe eggulu likukkiririzaamu. Eggulu likkiririza mu kuleekaana okwo nga obuulira enjiri okuleeta abantu mu bwakabaka mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mbaagaliza Sande ennungi, emirembe gya Katonda egisinga okutegerwa gibeere nammwe mu Kristo Yesu Mukama waffe.